oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo jakaka uwo nyangire buli mulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja nyangire nganye ejogo lyono tujja kuli bafulula jakaka uwo sabo nova e Patagonia nojja mu Buganda kabaka asikidde obwakabaka bwa myaka 10 ali ku nnono y'abajjajjabe esimbye ku bantu be ali mu bufu bwa kabaka kintu gwe nova e Patagonia jakaka uwo gamba nti omuganda ebusoga teriyo lizi ya musoga ebunyolo teriyo lizi ya munyolo namwankole teriyo lizi ya munyankole ono mulangira asala obusazi endongo atwala ebyaffe yasala busazi endongo twali tusomanga tasoma asaya ntimwe tubakolere tumaze kola twekoleredde nyangire Tiberiyo jakaka uwo olumi lwotya abantu ba Buganda okusinga kitaabwe aneyagala abantu ba Buganda okusinga kabaka maaso moji alaba ebimuli ewala ensalaba bwetambula jakaka uwo kati mumo mwamaliriza nabaganti wano masengera asobola okugenda n'asula mu masengera aluwa taliyo naye mwaba wa ssente kati babatandise kyapa mu ngalo myaka 4 ebyo byonna byakifere jakaka uwo ebirimu nyangire kutereza nsonga za ttaka tuganye nyangire Liberion tuganye nsonga za ttaka bajja kutubba nkuulira tuwere bimalani namagezi ki ono makubuya ini trust mbwe ttaka twatuula nembayira akenda tukawakabaka oba bakitaffe abaali abatasomye ku independence akenda tebakawa muteesa unakajjawa jakaka uwo taliwo kabaka omukulu osala ebigoli taliwo kabaka omukulu obuli abasajja abakulu naffe otwebankonti otukulira bano bamayiga muvume awo bonna bamaafi abo muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne muteeka muzina enjokano zammwe jakaka uwo era bano abava e Patagonia bajja batuguleko ettaka lyaffe kabaka asigalira awo basanze tulaba jakaka uwo gano si mawulire wabula kijjobi jakaka uwo twebaza Dunda Namugereka eyabukeseza era nabuzibya okutuukira ddala paka mu budde buno obwenkalwe nnaku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa Mutunda lunaku lwa Walumbe mawulire ga jakaka uwo nange muzukulwa Namuguzi ntale Jime sitenda wabula mu gekiro kya leero tulinamu ekiteeso ekijja ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda obutasinyibwako saako n'abayizi kasozi kabayive Makerere okwegugunga katufune ebikirawo mu mitwe emikulu. Leero mu jakaka uwo ababaka bakubaganya obutebe mu palamenti babadde balumiriza omubaka Kibulo okujja n'emmundu. Take your seats, please. Leero mu jakaka uwo Poliisi egobaganye n'abayizi b'e Makerere abakedde okwekalakasa bongedde okuwakanya eky'okutaganjula ssemateeka. Leero mu jakaka uwo abatuuze b'e Kakiri bagudde ku mulambo gw'Ebbujje nga gusuuliddwa bakyesigamiza ku butaagala kwetikka buvunaanyizibwa. Sajja abalaawe ng'embi ente baleme okuzaala. Family planning ya bwereere. Genda mu family planning nga bwe weetegereza omulenzi oyo gw'oba oyagala. Ago n'amalala ge tukuleetera mu jakaka wuwo. Kati gaagano mu bujjuvu emirimu gizeemu omukoosi wali kasozi k'abayivu e Makerere saako n'ebitundu ebiriranyewo abayizi bwe bazeemu okwambalagana
abayizi poliisi bwe yezoobye n'abayizi ababadde beekalakasa nga bawakanya ekyokukola ennongoosereza mu ssemateeka okugyamu akawaayiro akanyikiza ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda oba kayite 12 bano bakira wedda bazziba enguudo n'okasukira poliisi amayinja wabula nga ye banukuza tiyagaasi n'amasasi katufune ebikirawo jako akawuwo akanyolagano wakati wa poliisi n'abayizi b'e Makerere katandikidde mu ttendekero munda ng'abayizi batandise n'okukuma ku bupande bw'essomero omuliro nga kwotadde okuziba enguudo ezimu mu ttendekero. Bino byonna bakiro bwedda babikola nga bwe bayimba ennyimba z'amasomero n'okola effujjo erivumirira ekyokukwata ku ssemateeka. Bano babadde bakyagenda mu maaso n'effujjo poliisi weetuukidde bwe batyo ne bagobagana okukkakkana ng'ekutteko omu olwo omuliro gwe babadde bakumye n'eguzikiza n'eggula n'amakubo agabadde gaggaddwa. Poliisi olwewenjuddemu abayizi ne baddamu butokkole effujjo ekiwaliriza military poliisi okujja okukakkanya embeera. Abayizi bano tebakomye munda mu ttendekero wabula bafulumye n'ebweru w'essomero effujjo n'okwekalakasa bakwolekeza mu bantu wabula poliisi nayo ebadde bulindaala okubeŋŋanga. Mu bitundu by'e Makerere mu Kikoni poliisi ewaliriziddwa okubakubamu omukka ogubalagala ogezaako okubagumbulula era eno omuyizi omu akwatiddwa. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulu ennyo ku lwa ABS Television. Ebyo nno bye bibadde wali ku kasozi kabayivu e Makerere musasi waffe kulikayo okulikirayo ddala eyo nga tuvuddeyo ate ye ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Petero Mayiga ayogedde ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga eyennyamiza nnyo ensangi zino omuli ekitabantu ekibbattaka awamu n'ensonga y'okugikwatako etabudde nnyo ababaka ba palamenta. Wano Katikkiro wagambidde nti kiringa ekikolwa ekyakagenderere okuleeta obunkenke mu ggwanga kubanga abattemu n'abakola ebintu ebisoomooza tebalina kigendererwa kiri awo kyamaanyi. Katufune ebingi. Jako akawuwo. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzidde ku Bulange Mmengo enkya ya leero bw'abadde ng'atikkula abantu bannamunswa okuva mu masaza ag'enjawulo oluwalo n'alaga obwennyamivu olw'embeera y'ebyokwerinda etamatiza eri mu ggwanga lyattu ensangi zino omuli ekitta abantu ekikudde ejjembe wano na wali ekibbattaka ekitasalako wamu n'obwegugungo naddala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'ababaka bagugulana olw'akawaayiro ka 12 ababaka ke baagala okuggyamu. Moza bingi abantu battibwa mu bitundu bingi naddala Entebbe eyo mu Busiro ne Masaka ne mu Ggombolola gye banzaala wali ekabonera naku ezo bassa abantu abalala babatte Mawogola. Kiringa ekigendererwa oba okuleeta obunkenke abamu be batta tebalina kye babajjako kiri awo. Waliwo ayagala okuleeta oba obunkenke mu nsi.
Mayiga agamba nti poliisi eraze ekifaananyi ekibi olw'engeri gy'ekwatamu ensonga ez'enjawulo mu ggwanga olw'ensonga nti mu nsonga ez'ebyobufuzi eyungula basajja baayo abawanvu n'abampi songa mu birala ebiyambira awamu abantu aba bulijjo bagamba nga bwe batalina bikozesebwa bimala olw'abantu ne bawangaalira mu kunyigirizibwa. Poliisi esaana ekomye okugamba nti tunoonyereza etandika okugamba nti abatemu twabakutte. Okunoonyereza okutakoma kunaaba kwa ngeri kyo. Buli ekibaawo tunoonyereza tebava ku ttivi. Abapoliisi tebava ku ttivi oyinza okugamba ttivi bazikolera abapoliisi. Tunoonyereza n'abafuuka tunoonyereza tujja tuba tuma erinnya eryatunoonyereza. Banaakwata ddi abantu abo ate ensonga bwe ziba ez'ebyobufuzi poliisi ejjayo n'ag'omu buto. Avumiridde ekya gavumenti okutiisatiisa awamu n'okukwata abawakanya ezimu ku nteekateeka zaayo ng'ekiteeso kye baali baagala okufuula etteeka eribawaliriza okutwala ettaka ly'abantu ku buwaze era n'asaba abantu okuyita ababaka baabwe okubategeeza kye bandiyagadde babateeseze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ekyokubiri bye bino eby'ettaka kibba ttaka. Bulijjo dda abantu bakaba bya kibba ttaka. Ate tuba tukyalimu ebyo gavumenti negamba ntegera kulitwala ku buwaze teyetankulakula. Enkulakula za gavumenti oba zaffe bannannyini nsi. Omukolo guno gwetabyeko abantu b'omutanda okuva mu masaza okuli Singo, Kooki, Mawogola wamu ne Bugerere we banjulidde obukadde obusobye mu 7 era wano omwami w'essaza lya Bugerere Felix Nsamba Kabajjo Sarongo wasinzidde n'aloopera Kamala byonna abatamanya ngamba abeesenza ku ttaka we balina okukolera emirimu gy'omutanda era kaakano tebakyalina we basobola kukolera. Ekisobozesa okulaba ng'ekisaawe kisobola okujyawo kubanga tekisobola kukyongera eri waliwo abasenze abaamalidda okwesenza ku ttaka ly'Obwakabaka. Julius Kansime yakusakidde eggulu ennyo ku lwa ABS Television. Musasi waffe kulikayo okulikira ddala ebyo nga biri bityo ate bo abatuuze abawangalira eri mu bitundu by'Ebusukuma Kasambya ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso enkya ya leero bakedde kwekumamu butagiisa ly'ebuddu saako n'okusuula emisanvu mu luguudo n'okukumamu omuliro. Emberebe zino zibaguse ku batuuze bano okongolera ddala bbanga lya myezi 3 nga bali mu kibululu wabula DPC w'ekitundu saako n'ekitongole ky'amasannyalaze bwe baawandikirwa baatunuulirwa kyamuli ng'essalambwa ery'ensenke. Katufune ebingi. Jako akawuwo. Tubalemu amagezi. Abawumeme mutumalemu amagezi. Abatuuze bano okuva ku byalo okuli Kasambya, Namulonge, Nabaranga n'ebirinanyeewo okutuuka okwekalakaasa mu bazibidde n'enguudo kiddiridde kati okumala ebbanga lya myezi 3 nga tebalina masannyalaze olwa transformer gye balina okuba ennafu. Bagamba bawandiikira DPC n'ekitongole ky'ebyamasannyalaze gye buvuddeko wabula ng'ebbanga liyise nga tebaddibwamu ng'abasinga obungi emirimu gyabwe gyonoonese tebakyakolerako ddala. Twogera n'abaawumema ab'ebbongo ne batugamba bajja tukolako naye nakati ab'obutunda tebakyakola, aba workshop tebakyakola, buli muntu yenna takyakola. Enzikiza obubbi bulinga obubbi. Bano bagenze mu maaso n'okukuma omuliro mu luguudo ekiwaliriza poliisi okutandika okukuba amasasi mu bbanga okugezaako okubagumbulula. Poliisi egezezzaako okukakkanya abantu bano kw'ossa okubasuubiza okubatwala ku woofiisi z'ebyamasannyalaze bakole ku nsonga zaabwe. Aweyo kumulugunya aba omeme kibagenda okukola tugende tusaba babeere odale nga bakulembeddwa mu kansa
bano nga bakulembeddwa mu kansala waabwe Nansubuga Sara basabye abakulembeze be balonda baveeyo babayambe baddemu okufuna ku masannyalaze n'emirimu gyabwe gigende mu maaso. Ate charges bazireeta bannamuntu tebakyakola abantu balina looni saba weekitiibwa pulezidenti ba MP baffe abakulembeze ffe be balonda tulyabyebusuyamba gavumenti etuyambe. Biridde mu kifo kino nga bano bakyagenda mu maaso n'okuwera nga batagenda kutuula nga tebafunye transformer namu nga n'abawerako bakwatiddwa poliisi era ne batwalibwa. Ekikulu transformer era nze ndina musanyufu nnyo ofisa ndi musanyufu muntwale kuba abasigadde. Fiona Nansubuga yakusakidde eggulu ennyo ku lwa ABS Television. Tumalemu amagezi abawumeme mutumalemu amagezi. Negguliro eryo ery'abatuuze b'e Busukuma okwegugunga olw'ekibululu ky'amasannyalaze lifundikidde amawulire ag'ekitundu ekisooka wano mu Jakakawuwo. Bataayi temutuggyako ntanyeenya wamu n'amaaso nkomawo n'amawulire agakigudde wani oluvannyuma lw'okwewungulako ewa Kitunze Gomba ssaako n'okufuna ku lwendo lw'amalombe. Jakakawuwo Nyangire buli mulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja. Nyangire nganye ejugu lyono tujja kuli bafulula. Jakakawuwo nova e Patagonia nojja mu Buganda kabaka asikidde obwakabaka bwa myaka 1000 ali ku nnono y'abajjajjaabe esimbye ku bantu be ali mu buufu bwa kabaka Kintu gwe nova e Patagonia. Jakakawuwo gamba nti Omuganda ebusoga teriyo liizi ya musoga ebunyolo teriyo liizi ya munyolo Namwankole teriyo liizi ya munyankole. Ono omulangira asala obusazi endongo atwala ebyaffe yasala busazi ndongo twali tusoma nga tasoma ntimwe tubakolere tumaze kukola twekoleredde. Nyangire Tiberiyo Jakakawuwo Olumirwa otya abantu ba Buganda okusinga kitaabwe? Anayagala abantu ba Buganda okusinga kabaka? Kabaka maaso moogi alaba ebimuli ewala ensi alaba bwetambula. Jakakawuwo kati mumwe mwamaliriza nabaga nti wano masengera asobola okugenda n'asula mu masengera aluwa taliyo naye mwaba wa ssente kati babatandise byapa kyapa mu ngalo myaka 4 ebyo byonna byakifere. Jakakawuwo Nyangire kutereza nsonga za ttaka tuganye Nyangire rebellion tuganye nsonga za ttaka bajja kutubba nkuwulira tuwere bimalayi n'amagezi ki ono makubuya interest mbwe ettaka twatuula nembayira akenda tukawa kabaka oba bakitaffe abaali abatasomye ku independence akenda tebakawa muteesa uno akajjawa. Jakakawuwo taliwo kabaka omukulu osala ebigoli ngudo taliwo kabaka omukulu obulira abasajja abakulu naffe otwebankonsi otukulira bano bamayiga muvume awo bonna bamafiya abo muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne muteeka muzina enjokano zammwe. Jakakawuwo Era bano abava e Patagonia bajje batuguleko ettaka lyaffe kabaka asigaliraawo basanze tulaba. Jakakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi